Akaviri yako nkagadde. Onkalaba? Obugalo. Kye kiriwo naye. Tewali. Ogamba otya mukwano. Bulungi mukwano. Weeyagala. Yes. Abeno. Wanji. Wasizo tenyo. Bulungi. Bulungi. Empapula za wadontimezi zino nzirezi. Ozirese. Webale nnyo. Kale. Wasizo tya sebo. Bulungi sebo. Wasizo tya sebo. Bulungi. Bulungi. Eno obadde omumanyi? Mbadde mumanyi. Kwana wange kasomana mukyala nzijukira ngwali. Izikyalo wa. 1998 eyo primary eyo. Kituufu. Ebya sekendule bibuulize ddala lumu. Ate temwazze wano mu mboozi. Gwokola ki wano? Ofisi eri wano? Bansonyiwe nnyabo. Bansonyiwe. Batusonyiwe. Ebyo byemwegonzagonza nze nonsensi wammwe simuwagala. Batusonyiwe. Batusonyiwe. Muli wano mwewaano olw'okuba mulaba yasibye obuviiri simanya buno bugundi bukiba buyita batya buno bunootireeso obwaggwako ne ku mulembe oyinza okugamba zino ezaffe ze tusiba taziraba. You know? You guys, I want you to be serious. Muli wano mulekaana bulekaanyi mu ofiisi mulinga abatalina byakola. Kampani eno si ya jjajja wano. Empapulo zireese olina zireeta wano. Did you report to my office before you entered your offices? No, like nageze mu office. Bwe njogera naawe maama saagala ate weefuule bize ng'ayina ennyo ebyokukola. Bwe mba njogera njagala supervisor wamwe mumuwe ekitiibwa mumuwulirize kano kakwini kaliwa. Gwe kwini report gye wamaliriza gye nakwadde wagimaliriza dda. Obulanze banaye sijja kukola na bantu basiru nga mmwe. Muli basiru nnyo. Fayiro zonna temwazirese mu budde mwazitaddeyo olwedde nagenze dda. Bakano wekawuunyeera. Nze kati kino kankibabuudde. Muyina okumanya nti nze mukama wammwe mweno office. Mukitegeera? Supervisor banteekawo mundabe ng'emirimu gitambula bulungi. Naye ono mubuulire kuba bukindo. Tanfukamirira stupid. Stand up. They don't kneel in office. Bansonyiwe maama. Which school did you go to? Kabuliibwa. Kabuliibwa era nkulaba. Kyemwali mukolayo kimu kulya mmere na kusamba mupiira. Temulina kyamagezi kyemwali mukolayo gwe. Banno baba basiba enviiri dda wano. Banno baba basiba enviiri gwogenda mu saluni ng'oteekayo ebyo. Njagala okimanye eno institution gy'olimu y'abakulu. Okitegeera si y'abato. Eri mu bato gye mwasomera mwavangayo dda. Zino enviiri bwe tolabanga zino enviiri ze zisaana mu ofiisi. Tusiba enviiri ez'amakulu ze tulina okugijja mu office omuntu ajje ng'abantu be tukola nabo bali presentable gwe ezo galubindi wazijjawa. Ndi mulwadde w'amaaso. Oli mulwadde w'amaaso. Ono ani yamuwandiisa? Ono ani yamuwandiisa mu ofiisi? Nze nakuwandiisa. Bambi nali nsumagidde ku olwo saali gundi saali soba. Njagala odde mu ofiisi yange ndabe empapula zo. Oyina academic documents? Nzina nazikuwa zonna. Wazimpa zonna wasoma biki? Nasoma bya mateeka. Oh, mateeka. Bwe butumbaavu obwo bwe ndaba. Mulina okubeera bagezi ate gwe buno obukooti bw'oyambala olina okyusa twagala ekkooti eza black okitegeera. Lindako. A moment. Kambuze. Kati mwenna muli wano. Bali wano kubanga ndi mubazza mu Sirika, shut up. Mwenna mukola wano. Office efunze eri wano. Mwe kambabireko ebintu bibine wammanga. Mwebereremu. Mwe nyiri nze kambabireko nze office gye mulimu. Gwe supervisor. Siye supervisor? Yenze sebo. Fetwakola ebyaffe twamala. Twamala. Sina nze ne ngamba nti kati nkoma wano sina kyenjibanja. Byonna ebyange byaggwa. Nikambabuuze. Mugenda kubeera mutya wano gwe kennyini omukulu ng'ate oli wano olina abaana betwale tubuleese okukola wano ate nga muli wano temuna kigenda mu maaso. Mbadde mbagamba kola. Kiri bwe kiti. Kyogamba abantu okubagamba ekyokukola obabuulira wano bodaboda nga bakuŋŋaanye balinga bagenda okuyimba oli ggwanga. Taŋŋamba. Office zamenyese, chairs zamenyese, nze kambabireko nze ndi wano nkola nammwe oba mbakulira naye nze ndi bulungi ebyange byaggwa mwe olina okwefaako kati gwe oba ozze wano owaganyaza abaana bifo kyogenda ku office zaabwe oli wano owaganya nze ebyange byatereera ebya aisweya nze n'okujja wano mbayamba buyambi aiswe for instance ninga abayamba tegere making sure omulimu gwo guteekuriza mwe ani andi emugongo
Deri. Indo. Gwe abikola? Nebiki? Oyo. Alaba computer? Alaba. Gwe wegendereze. Kasoleta report enchamu, gwe ogenda okukafiramu. Mwe mugenda kafiramu mwenna. Nze okubeera kwange wano just mbayamba. Nze ebyange byaterera. Nze namala yo. Mweberere ebyamwe ebyammwe. Niye mwe mufo kyokkola muri wano musimbe line. Gwe olina kubeera wano. Where are you? Check nze byange byaggwa. Nze ndi bulungi. You're welcome, sir. Thank you. Welcome, sir. Okay. Buli muntu omulimu gwegemba gambye. Nga bwe mbasanze wano basooke babeererewo ddala. Bulikayo boss, jebale boss. Kale bambi. Namwe mujebale. Kale boss. Muli bulungi? Just mbademba buli muntu muwacha kola nyenga boss tuli bulungi. Okay. Ekyo kirungi. Omukulu boss bamwetebe. It's okay. Never nayimirira tewali buzibu. Omukulu ono simanyi nawe mtandikana mwebale kola tukola banga litubadde fenna mwebale nnyo nzekasoba nkwasa project yenu ne kama noje nkwasa tukolera ddala bulungi mwebale nnyo ebbanga lye tukoze fenna mwebalire ddala era mbasabira nnyo ogwo mutima omukozi mubeere nagwo muyongere nagwo mu maaso ne bwe mubanga mutambuddeyo naje mutambudde obugalo omukulu ono munnamateeka lawyer waffe avudde mu kitongole eyo waggulu eyo ebibalirizi ebyemisolo ebyaki bwe basindise wano tukola bulungi lawyer webale kujja nze ekintu kyenkwatamu engalo tesobola kunanaagira webale nnyo muzeyi n'oyo supervisor era ensonga emuleese ensonga nkulu nnyo nsaba oba asookeyo abaajogera fayiro eno kitongole kyammwe mubaliyo by'emisolo tekikoze magoba omwaka oguwedde ate era na guno teguyina kibanjibwa obuwanana tugenda kukola era mu kaseera kano abakozi bonna banonye emirimu emirala kigaddwawo era buli omu anonye emirimu emirala fayiro eno byonna biwandiikiddwamu era tubawaddeko kopi adindako era tekisoboka kati mbadde nakagula ka project nakatandika okuzimba akayumba kange kati ngenda kubeerawo ntya mutumozizaako nakatandika okugula ka project guma supervisor guma banaye buli omu agende gye yava tewakyali kyakkola ebitongole byammwe osobola okugenda